at district level. On behalf of the NRM Electoral Commission and the NRM Party, we wish to thank all stakeholders, all NRM stakeholders, starting with His Excellency the President and Chairman of NRM, President Bweru Museveni, for showing keen interest in the activities of the party. We are so grateful that His Excellency has kept his word of expressing interest himself, coming to pick nomination forms, papers himself, and will return nomination papers on Saturday, 2025. Nomination of SEC members will continue up to 4th July 2025. The last day for His Excellency will be reserved for him to avoid congestion, to avoid other infiltrations. I thank the NRM fraternity. I thank the members who showed keen interest in the exercise, that the love for the party has instead increased. We have never had this population of 2,800 coming to show and nominate for members of parliament and LSP. So every doubting Thomas is now put to question, to correct his or her doubt about the popularity of NRM. Presidential flag bearer forms for those who claim to have paid. We intend to have those forms by Friday, because we don't have them now, because no one had actually anticipated and booked. If we are to give those forms at all, we shall be giving them on Friday at midday. So we are not denying anyone opportunity to express interest. In any case, even if your interest, the names will be vetted by SEC, and SEC had in 2019 declared that candidate Museveni will be the candidate for 2020 and beyond. So if he is candidate for 2020 and beyond, then I don't know what mathematics one would have to be a candidate to compete for the flag with him. It is just common sense. The document which was circulated has not been withdrawn by SEC, and as the Electoral Commission, we cannot go against SEC. But if you want the form for the purpose of it, we shall be having those forms later in the week. I wish to clarify this to correct any thinking that the Commission has denied for forms. Almost throughout the country, the chairman has been declared unopposed by the people. Every party he has gone, the demand has been for him to be a sole candidate. So as the chair of this commission and the members of the commission, we want to categorically say we have not denied anyone any form. Whether you paid or you have not paid, we are saying you will get these forms on Friday at midnight, and the closure of nomination is 5 p.m. on Friday. So you could express interest for 1 hour and return the form. Thank you very much, members of the press, but this struggle continues. What about SEC now? SEC nomination, expression of interest. On the day 1, Thursday, when we began, we got 74 expressing interest, 74 people. Day 2, 27th, we got 60.
Day 3, which was a Saturday, when His Excellency was here, we actually got 7. Today, day 4, we have got 93. So the total SEC up to today, SEC aspirants up to today, is 234 expressing interest. What a party NRM is. That is love at the central zone of the Central Executive Committee. We pray that other political parties may also have recognizable SEC for us to have a better competing multi-party politics at this session. Thank you very much. I want to thank members of the commission, the staff of the election commission, the secretary and staff of the secretariat for so far so good. Thank you. I'll only take 3 questions. Doctor, have you closed this nomination for MP? We have closed nominations for members of parliament today. The few who had issues but had come before 5, there are only 4 cases. They'll be nominated tomorrow when they bring their certified papers. Otherwise, nomination for MPs, LOC 5 councillors, LOC 5 chairperson has closed today. We expect on the 2nd campaigns to start, but campaigns will start after making campaign program with the district election officers. All aspirants must go back to their districts, sit with their district election officers and other candidates and come up with acceptable campaign program for joint campaign. In case there's a problem in your area, like Zimbabwe, we may, as a commission, allow you to campaign alone. But even that one must be timetabled so that there are no conflicts in different parts of the constituency. Lastly, on Wednesday at 4 p.m., we shall be having a meeting with all aspirants of Zimbabwe district. All who have been nominated, now they are candidates. All candidates shall be having a meeting of planning at the headquarters here. All will travel to plot 1013, the headquarters of the Electoral Commission, at their own cost and expense. We shall not pay for their transport, but they must come. We agree on how we are going to behave in Zimbabwe, how we are going to do politics in Zimbabwe, how we are going to manage the politics of Zimbabwe. No one should start campaigns. Nobody, no candidate should start campaign until after Wednesday in Zimbabwe. I thank you, ladies and gentlemen. When you enter a lake with 2 legs, you drown. But if you are careful enough, you leave 1 leg out. Nada. Yes? It means you must be ready for what you want to do. You don't expect the Electoral Commission to do part of the work for you. We are saying we don't have those forms for presidential flag bearer and chairmanship of the party until Friday. I'm not going to do any miracle to bring them earlier than that. So if you express interest, thank you. If you have not expressed and you feel you cannot, you leave. That sounds logical. Yes. Which radio? The members, UBC TV. The members that expressed interest. The 4 who have so far, 4 people who expressed, who picked nomination forms, came back and said, we have taken, we've left it for other. Actually, 4 so far. So in the record of all, we had 2,800. So we have only 4 who have so far written to us with the drawing. But in the course of campaign, if someone wants to withdraw, you still come to write to the Electoral Commission. The payment of 3 million non-refundable. Whether you withdraw now or withdraw tomorrow, the money is non-refundable.
Taki Morogado uno. Musajja wa Kabaka. Kuwandiisa bonna abadde baagala kunoonya ekifo mu disitulikiti eza wansi gye badde mwandiikibwa ne ku kitebe ekikulu wano ba LC5 ne ba MPs ne special interest groups kukomekerezebwa. Eri abantu nga bana bokka abadde bataddeko empapula zaabwe nga balina byetaaga okumaliriza nga bajja kubeera nominated, bajja kubeera nga beewandiisa mu lunaku lw'enkya. Nolwekyo abantu 28 abaalaga nti baagala kwesimbawo omutendera ogugweredde nga bana bokka bwe batannaba komawo. Naye akakiiko kaagala bategeeza nti bakandidate basobola okuwangula oba okuteesa. Nolwekyo abaana bangu bagenda bavaamu bajja ku kitongole kyaffe ekya ligo ne bakola okuvaayo ne balekera bannaabwe nga bwe baba bakanyiza. Nolwekyo akakiiko kaagala okwebaza mwenna balina kyemukoze okutandikiraku mwe baminia security n'abakozi b'akakiiko kano olw'okwetaba mu nteekateeka zaffe ezatandikanga 6 nga tuteekateeka obukiiko bw'abakulembeze ba NRM ne bakandidates bonna. Ne mu ngeri enjawulo twagala okwebaza Pulezidenti wa Uganda era ssentebe w'ekibiina Gaggadde eyakkiriza ye yennyini okujja n'anona empapula ez'okwewandiisa wano era nga tumusuubira ng'ennaku z'omwezi 5 okujja okwewandiisa. Akakiiko kabategeeza abantu baffe abakyali eyo nti abali ku lukiiko olukulu olufuga ekibiina olwa SEC okwewandiisa kwammwe kukyagenda mu maaso paka ng'ennaku z'omwezi 4. Olunaku lw'omwezi olwa 5 n'omukaaga tuleeteddeyo pulezidenti olw'okuba twagala abantu bonna abaagala okwerekerako babe nga batambulira mu nguudo nga tetulina mujjuzo. Nolwekyo buli asuubira okwewandiisa mulina omukisa okuva leero okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 4. Twagala bategeeza nti okwewandiisa okw'olukiiko olwa waggulu olunene abagyeyo empapula bawerera ddala 234 nga ku lunaku olwasooka baali 74, lunaku olwokubiri baali 6, lunaku olwokusatu baali 7, nga kwolwo kwe kwali ne mwagala waffe Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Ate lunaku olusembyeyo olwaleero bali 93 mugatte 234. Olwaleero okusalaga obwetaavu bw'okwewandiisa nakwo kukomye okutandika olunaku lw'enkya batandika okugenda mu nominations. Abaagala okuvuganya ku ntebe ez'enjawulo eri abadde basuubira okujja ku ntebe ennene waggulu, akakiiko k'ebyokulonda si ke kasalawo kubaffe bakuwa mpapula era abo bonna abamaze kusasula ensimbi zaabwe nga basuubira nti bakyayagala okwewandiisa okuganya ku ntebe yennene bajja kunona empapula zaabwe wano ku Lwokutaano. Era bakijjukire nti olunaku olwo era lusembayo okumaliriza okuwandiisa abagala okwesimbawo ku ofiisi eyennene. Nolwekyo balina okukola enteekateeka ezimala bo bennyini balabe nti bajja mu budde obwo oba okumaliriza okutuukiriza obwetaavu bwabwe. Naye nga nabo bakimanyi bwe baba nga bamemba ba pate nti okwewandiisa si kyekisembayo ku ntebe ezennene, kubanga tulina akakiiko ak'oku ntikko waggulu akaseege ke kasunsulamu abantu abeesimbyewo okuvuganya ku ntebe ezennene waggulu. Nolwekyo bajje ng'omumemba w'ekibiina ng'olina okugumira amateeka g'ekibiina n'enkola y'ekibiina nga bw'etambula. Abo abanavaamu mu nnaku eziddirira lwonna nga twabagamba nti ensimbi zonna z'osasula ng'ovuganya wano oba nga weeyagaliza teziddayo kuddizibwa, they are non-refundable. Nolwekyo bw'oyingira mu ntebe yonna gy'osazeemu okuvuganya, ekisanyizo ekisooka kya kusosola sente z'expression ne bakuwa ebikwetaagisa, naye bw'osalawo okuvaamu oba okulekayo oba obutawangula kuba n'abalondeddwa bonna tebajja kuwangula. Era abana bakutayiseemu tujja kujjako flanka yaloomu buli constituency. Campaign za primaries zigenda kutandika mu lunaku lumu oluddako, naye tukubiriza abantu bonna bamaze okuwandiikibwa nti campaign zigenda kubeera joint campaigns. Teri akkirizibwa kukola lukiiko yekka nga tasoose kwebuuza kakiiko
nakuteekamu nsonga zimwaki asuubira nti yandibadde mu joint campaign rallies. Era mujja kuvunaanyizibwa okutuula ku disitulikiti zammwe mwekolemu omulimu okukola campaign program, mwewale okutomeragana n'abalala abawandiisiddwa. Naye olw'embeera gye twaleetera okubeera naye enjawulo Sembabule district tugiwaddeko enkizo abeesimbyewo bonna mu Sembabule abamaze okuwandiisibwa bali nominated so si abaali baagala bokka bonna, naye abo abamaze okuwandiisibwa nga bacandidates tubayise wano bajja kujja tuyitemu mu nteekateeka nabo ku ngeri gye tunasobola okutambuza kampeyini mu bitundu byabwe, ngeri olukiiko lujja kubeera mu kitebe ekikulu Lwokusatu, naye nga beetambuza n'okutuusa wano nokulaba batikamu obuntubulamu. Tulina amateeka ge tujja okusaasaanya abantu baffe okubawo ku biki by'olina okukola, naye buli akola akalulu gezaako okulaba nti weewala obutagwa mu kitimba ekinaakuleetera okusazaamu, kubanga obutafaanagana ng'omuntu tubaddeko nga structure mulugwasa ekinoomu oli candidate ng'ayimirira lwekyo ebiba bikwatako bikosanga ng'omuntu ng'ototeeka mbano kitiibwa n'okumenya amateeka g'ebyokulonda ojja kuvunaanyizibwa gwe wenyini sinakindi akakiiko kayinza okuwalizibwa n'okusazaamu mu kuyimirira nga candidate obuwanguzi bwo okusuba olwokuba tewayisiza bulungi. Tumaliriza nga twebaza buli muntu yenna alina kyakoze, twebaza ab'ebyokwerinda okuviira ddala ku luguudo eri gye lwayingirira okutuuka munda, abakozi b'ekitongole kino nammwe ba stakeholders ab'enjawulo abasobodde okutuyisa ku mutendera guno. Tubasaba tusigale nga tukolera wamu paka bwe tunamaliza okulonda kuno. Ebivudde mu kulonda kwaffe okuviira ku ntandikwa okusooka ku ssaawa eno byongera okulaga obuganzi n'omukwano abantu bwe balina eri NRM. Lwekyo bw'abadde alinamu okubuusabuusa nti ndowooza NRM tekyalina bantu sirya ayolesa mubiri buli kimu obadde okiraba otambulira. Lwekyo nga tugenda kuwezeddako tukubira omulanga abakandidate ba NRM mukole obuvunaanyizibwa, mukole enkolagana ennungi banakalulu ka munda mu nnyumba, ate tukuba tusobole okukwatagana mu ttiimu ziri ez'ebweru nazo ezetegeka okukolagana. Mwebale nnyo.